mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire ekimuli ekyo njagala tumanye kiyamba kisinga obeera okisimbye ewaka kiba kigenda kuyamba. Kisookera ddala kimuli kinyiriza ewaka era nga bw'okiraba. Ekirala ekimuli ekyo kirina erinnya lyakyo nga bwe kiyitibwa mu Luganda. Abasinga bakiyita kigoogwa, naye ekyo tekiyitibwa kigoogwa, kiyitibwa kagoogwa. Ekigoogwa kiba kinene, so ekigoogwa ekyo kitera okuvaamu obugwa. Kino kyo ekimuli kiyitibwa akagoogwa. Naye kirungi nnyo ng'obadde okisimbye ewaka, gyatunuulira okisimba ewaka kiba kijja kuyamba. Ekisooka ekimuli ekyo okisimba ewaka, ekisooka kaba kajja kuyamba okulwanyisa ebyo eby'enjawulo. Ebibi biba tebijja kujja waka. Ng'ekisookera ddala singa oba okisimbye awo emisota tegisobola kujjawo, emisota tegyagala kagoogwa kuba ekimuli ekyo. Ekirala emyoyo emibi egitambulira mu mpewo obeera ogigobye ewaka singa obeera okisimbyewo. Ekirala singa osimba ekimuli ekyo ewaka, laddu ojja kuba ozigobedde ddala olw'ensonga nti bwe kibeera laddu tezitera kugwawo. N'olwekyo kirungi nnyo ekimuli ekyo mu kuziyiza laddu obutagwa awo w'obeera okitadde. Naddala kati nga mmwe abalunda ebisolo, nte, embuzi, w'ozimba olugo oba kye tuyita ekiraalo, emabbali waakyo beera nga weetooloozaawo ekimuli ekyo, kijja kuyambako laddu obutakuba bisolo byo. Kirungi nnyo bwe kibeera laddu tezitera kukubawo. Njagadde mbeere nga nkibalaga. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.